kirungi owuliriza music embeera y'okudigita ebirala bwe bitatuka etuukawo music y'essanyu music ewummuza ebirowoozo music eringa eddagala okusesera buli kanyumerako omubiri olwo ne gweta wama ne gubula asala olaba n'omwana omuto ayimbira kayimba ntereyebake tulokwata omwana otamukwate ng'oli muloko tumalaka tuta omudongo rediyo nazo zituweereza ne bunyime tuyimbirayo abalala banyenya miteeso abandi bakuwamba abalala banyenya kubali benjole afuna omweziga yagabanyi oluzikwata kati nayogerera adduka emisige anonya misiki kumange anyenye kubali benjole tubalako tutwa mudongo rediyo nazo zituweereza nebunyime timbirayo abalala banyenya miteeso abandi bakuwamba abalala banyenya kubali benjole
tuyasige mukojja faba Escom Band mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kubatu mukulu mwagukutte okuvanga gwakatandika ate nakakano mukyagwina mu 5 ate nga tukyalina mmwe tetunaba kwawukana mwebale kujja mwebale nnyo mwebale ddala tubagamba nti ensonga enkulu kwongera okubajjukiza olunaku lwa 6 tugenda kumaliya flo tugamba nti okuyingira emitwalo 2 gyokka naye ate emikono gyaffe ba MTN olw'okuba batwagala nnyo nga basse batambuliranga ddala wamu naffe okumala ebbanga ddene nnyo bagamba nti bw'okozesa MTN momope tika tebadde emitwalo 2 egenda kubeera ya mutwalo bw'okozesa MTN momope tika tebadde emitwalo 2 egenda kubeera ku mutwalo ogenda kikola otya kwata essimu yo beera ng'onyiga star 165 star 20 ajja kumaliriza butereevu nnyo okubanga walinga okugibayita MTN momope okiyagalire muko tubasaba bikoja ffe ba MTN batukwatiddeko tubasaba bikoja ffe ba Nairo special tukyatambula ddala nabo mwebale nnyo mwebedda nina okukubirabo wana bakulu bange mukiwana baboda tugamba nti olunaku lwa 6 tugenda mu kikadde abayimbi tulina ediyayo waali bulungi ddala ate tusufula natongo waali tulina gyandikiwe waali bulungi ddala kabuye semboga waali Maria Molinde waali Queen Florence waali Feibe Nasoro waali kugakigera kubeera awo tusemberere bannaawe tusemberere musemberere mwonna temutya tuli buddu ate namwe muli bannabuddu ate muli bebuddu basi tusemberere ddala eno bwetutu ebirabo bino byonna bikoja ffe ba MTN babireese ne bagamba nti ebyammwe ate muli baddembe ogamba nti nno kanako okunyonako nkakwata bagiyita Nairo special ani asooka nakaloza kanawule kawooma temunaba kulya naye kati kalina buzibu nebwewatonnalya era osobola okukakatula okukambiriza beweimanga be bakuyita okukambiriza kale kakati olunaku lwa 6 tugenda mu kikadde sikyo tubuli obuyimba bwa ediyawe bubiri bwokka reflectajekiti ogende ng'onyumye jina tukigale aina nenywa ngami yakukamo omukulu ga ediyawe nga ayina nywamu kale noleo kubayimbi abali awo tubuli obuyimba bwabwe olondeko omwe otubuli obuyimba bubiri bwe yayimba Gerard Kiweewa empale yeegwa n'omwenge omwenge bakayita bakundigi kale kwata yambala bulungi onyume webale nnyo webale ddala bwetugaa olunaku lwa 6 webale nnyo director God is care driving school tugulira abayizi bonna tikesi bajje banyumirwa ekikadde ssebo tugenda kubeera ojja kikola gwe nkumanyi kale ekisibu taata olunaku lwa 6 tugenda mu kikadde okuyingira ssente mmeka kuyingira mitwalo 2 oba osasudde nemomo mutwalo osaana obugala bikwaja ffe ba MTN agambye omukulu agambye nti okuyingira gye bala mitwalo 2 naye ate bw'oyingira ng'okozesa gye bayita MTN momope ogenda sasula akatwalo k'ensimbi kamukokka okikola otya kwata essimu yo gijjeeyo beera ng'onyiga star 165 star 20 awo biddako kibaki kugoberera bugoberezi lwali nteekateeka nga bagaa nti oyingidde momope osasudde ng'otandika kunyimirwa ndongoyo webalinye bali ddala kyambale bulungi ovaana ng'onyuma emikoja ffe ba MTN bakulengere bagaba musajja anekanekanye kampuni ya poliziganya myaka gisukka 20 malambirira ewereza bannayuganda ate nga ye kampuni esinga okwesikambi empuliziganya ka netiwaaka kyekyo ka mobile man tikaliko ate netiwaaka yagize sibutyonsa okulaba amanya go yogera kwajja kyeyine diyani obeerawa onobeerayo mu kikadde wangi tubulira abembi 3 bokka bagenda okubeerayo oyo omu oyo omu ediyawe abo babiri Sofia Nato abo 3 bebalinye balidda MTN momope tebalukwambaza onyume tugamba ti ne Nairo special wekali okanywa ogezaako nolabekawooma naawe olimba Muwaya Ronald Stewart nkola n'ekitongole kya MTN Uganda okuva mu department ya marketing. Engombo yaffe omwaka guno nga MTN eri nti we work with communities oba tukola n'abantu nga ku mulundi guno twateesemu ensimbi era nga bulijjo mutugende mu kikadde
enkola eno ebaddewo mu MTN okuba ntusupporting abayimbi baffe ate nabo batusupportinze emyaka egiwerako egisukka mu 25 kuba wenjogera kati tuli mu mwaka gwa 2006. So n'olwekyo tusaba bannabuddu mwenna mujje mutugende mu kikadde nga ku lw'omukaaga nga ate nga tetukomye ku ekyo tusazeewo okubanga tubasalirako ku nsimbi ze mugenda osasula ng'osasula ku nkola eya mobile money. Tulina tiketi ez'emitwalo 2 nga bw'oba okozesezza enkola ya MTN mobile money okusasula oba okugula tiketi oba ojja sasula nusu omutwalo gumu. Ate abo aba VIP abanasasula emitwalo 5 MTN ekusasuliddeko ekitundu kiba kitegeeza nti ku mitwalo 5 gyasasula emitwalo 25. Ate nga n'ekirala tetukomye ku ekyo bakasitoma baffe abanajja ku lw'omukaaga tugende mu kikadde waliwo ensimbi ze mugenda okwewangulira nga buli anajja no downloading akayimba k'abayimbi baffe bano bwe mulaba emabega wano ojja kubanga ofuna omukisa ogwewangulira emitwalo 10 gwe buli adownloading akayimba olwo olunaku ng'onyiga star 177 887#. Okay, odownloading akayimba konna akabayimbi baffe bolaba emabega wano ojja kubanga wewangulira emitwalo 10. So tubakubiriza mujje mu bungi tusanyukire wamu ne bannaffe bano ku lunaku olw'omukaaga. Omuntu musimukwaga kwa MTN katono nnyo semukabankobawo omuntu yali yagadde okutegeera mwava kuki era kirowoozo kyabajja kyavuga nti tuteekeddwa okuba nga tuyingira mu kikadde naffe okubeerawo. Enkola eno ku MTN eba yakuddiza ate era MTN yengeri yokka gyesobola okuyitamu okuddiza nga tusapootinga abayimbi. Tukira abayimbi bano balina following nnene kati ffe MTN we tujja ne tukolagana nabo tubayambako okubanga ekintu kyabwe bakiguza ate nga naffe MTN tuba tufunamu mu ngeri emu oba endala. Ate era nga tetugenda kukomaawo abayimbi bangi betujja oteekamu ensimbi naye nga amakulu g'olwaleero tugende mu kikadde okulaba nga tusapootinga abayimbi bano okulaba nga ekintu kyabwe kivaamu bulungi. Ng'enkola yaffe MTN Uganda tubasembereza empeereza mu bivulu nga bino. Tujja kubeera n'obusimu obwa kibanjampola, tujja kubeera n'essimu eza wansiko oba eza low end kanjogere bwentyo n'essimu eza high end. Gwe wenna ayagala okubanga weefunira essimu ku kibanjampola wetaaganga muntu yokka okubanga weefunira essimu eyo. Simu kadi tujja kuba nazo era mu kufuna simu kadi weetaaganga muntu n'oyo yenna ayina ekizibu ku mukutu gwa MTN nsaba otutuukirire tenti yaffe ejja kubaawo era tujja kukolako oveewo nga buli kimu kikola bulungi.